Akadde era nkakozesa nengankazije wonna we mba nzijidde sizoni yonna mwe mba nzijidde akadde we mba nsobodde ofuna nzija tekiri kya Krismasi naye gwandibadde mwaka gujjira nga gudde nfunye nandize ate ng'ekisinga obukulu nti naye abaaniriza bulungi ekisinga obukulu nti naye aba abaaniriza bulungi era nga bwagambye talina gwaguba nti abantu bangi nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo bajja ne bamubuuzaako era mwenna yabagamba abaaniriza ko gwe kotambule ne husband material ate bakimedda yatubuuza kyetugenda nagamba banaye temundeka badde siyinza kusigalayo nga ndabye ensonga bweti munnange nange mba nina okujjirako singa mba ntegeddeko so kyenva ngambye nti kampirekere ku muganda waffe Spice Diana tutuukirize ensonga eno munaye kuba nkulu munnange ate nga tugiwa ekitiibwa okujja ntule ku maama waffe ya Maama abaana bawala bo ne muwala wo ne batabani bo bazze okulabako bakwetikidde ku bintu wamu n'okujja okulambula ku muganda waabwe. Nsanyuse nnyo era n'obutamu obulaba buli kense naye osaalibwako maziga naye mbagamye mulinde nga sangire naye kati ndi musanyufu nsanyuse nnyo muwala wange Spice Diana okulaba mutabani wange olaba lwembateekuyita abaana tunulidde kala ono siba ebisoose omulaba atwerabanga ewa brani 2018 yali graduation yo era amazirodi yaliwo kalenda awo twali era nasuubira nti egimu ku mirundi gye wasimba okubeera naye moments ki zojjukira ku muzirodi era ku graduation manyi nali simaze naye personally like up close banga ddene naye twali twakakwatagana naye nga tukwataganye nnyo era ndoza graduation twasingira ddala okukwatagana kubanga be bantegekera surprise graduation party nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba bakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777855545 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo eri furniture. Champ essanyu olunaku olwo because nali sisuubira mu bantu nga Good Life Radio ne Wizo kubanga babeeranga bizi okumpa obudde n'okukola ekintu bwe kityo
ne beenyigiramu ne Roger kyeyali ateeseteese nabo ne bagamba naffe mwetuli. So kyali kikolwa kirungi ate nali nze mbatya n'obatya kubanga twali twakakwatagana nga mbatya mba respectinga, so bambi kyansanyusa. Okola kino ani asalawo osalawo management esalawo negamba nti tukole kino? Of course buli wokolagana n'abantu nga baagala kyokola they will always support you because kati nga big eye nti omugamba ngendako wa Maama wa radio nagamba kanzije kitegeeza mwenna mulowooza kyekimu mwenna mu omutima gwe gumu, so nze n'abantu abali around me they love what I do ate nabo njagala nnyo omuntu ng'alinga nze, so tekinkalubirizanga kwe mba nina kyenjagala okukola, they always support. Mani ng'ogyeko Brian White waliwo omugagga omulala yazze n'akuyamba? Sijja kubaliyo tujja ku Spice n'egurupu y'abasereza n'abantu. Spice family nyingi ezabayimbi mpozi mama kasokadde mu kiri kwata mpola mpola mpozi gesinza kwerabira mutima yego yakatembe senteeza simuwangako yadde n'ekikumi yankolera kuva mugenzi gwe yafa nakaakano nkolera era musebo taata nkwebaza webali newebalira ddala kuba musajja wa kisenyu bwotyo ne batabanyibo nga bonna baakisa buli kwenkubira essimu ankwata era nga maama we netwogera bingi ebize ebigaawo maze sikukyafa ne tewali atawuliriza essimu yange. Spice family nyingi ez'abayimbi eziviiriddwako abaana baabwe nga bw'otwala akadde n'osalawo n'ogamba kangende nate ku famire ya radio ne famire endala eziviiriddwako abayimbi bw'okikola oba okikola ku famire just ennondemu? Ekyennaku kati gwe okulabiriiro oyinza okufiirwa mu nesimanyi era nesijja kubanga oba toli mukwano gwange. Ebiseera ebisinga kyonna kyokola kitandikira n'ababo. Radio was my friend. Kyanyanguyira ekinyanguyira because nali mumanyi alina byankoledde ne byanyamba abalala nsobola okubanga omuntu nkuwulira gwe gundi naye nga situlina nnyo nkolagana eryawo era sikirungi olumu kwetumiikiriza. Kinyuma nnyo n'ogenda awantu nga bakusuubira ate nga bakwetaagayo oba bakumanyi nti weewaawo abantu osobola omuntu asobola n'okufiirwa ng'omumanyi gundi yafiiriddwa because temulina nnyo kibagatta. Nze okuba nti nze Spice kitegeeza mbu buli family efiiriddwa nja kubeerayo weewaawo mba nandyagadde naye ate kyanguyirwa nnyo omuntu badde olina enkwatagana naye olumu buba nabuvunaanyizibwa bwo because muli bawamu your family your friends kyangu. Maama nga tuvudde ku kino omuwala wo alina ekivvulu mu January omwaka ogujja ndowooza era ojja mubeera naye ku ssanyu eryo okubeera nga weegatta awamu naye okusanyuka wamu. Oyagala kubba mubuga ejja kukuddamu lwaki mama ebyaffe babiri n'omuwala wange oyagala bankubire mu kkubo nga nve eno yonna mu kyalo mbunyenze tajja bategeeza nti ajja batajja kati kirija ye amanyi munda kati ajja babuulira bw'aba najja mujja mulabira awo kati eyo ansa ye. Spice na moment ki gy'osinga okujjukira radio? nga bwe nnyonnyodde omwami ono nti nze radio ne wizo nalinga mbegomba naye nga sibatuukangako because tekyalinga kyangu naye ekyennaku nali nakakwatagana nabo ndoza n'omwaka nga tegulinawera ate n'atuva ku maaso naye graduation yange lunaku lwena esooka kwerabira kubanga olunaku olwo waliwo abayimbi bangi ate twafuna n'omukisa nti waliwo n'abatakwatagana ne bakwataganako olwo kubanga abayimbi bajja bangi nnyo okumbeererawo, so essanyu lyali lingi effujjo lyali lingi kugamba nga buli gwolabanga anyumirwa wetwasookera ddala okukwatagana ennyo ne radio ne wizo ne ttiimu y'abayimbi ab'enjawulo baliwo, so ebirala byonna infact after wayitawo nnaku ntono nnyo weyafuna accident kagamba saafuna nnyo moments naye but entono ze nabeerako nabo nga radio and wizo ne good life yonna bampisa bulungi nnyo. Akaseera ko mu studio kali kati
kali kalungi nnyo. First time yange actually ndozobeera close ne radio ne wizo. Nalinamu okutya nga bwe nga nali mbatya. Like you meet people abaku inspiring nga toba meeting ako for the very first time oba nervous. So bukimu kyayangwa kuba nagenda kumpandikira luyimba naye oluyimba naluyimba nangamba tuwadde collab just like that. So I was very happy kuba nagenda sisuubira nali ngeze kumpandikira luyimba naye nangamba banange oyimbye bulungi nange kantekemu verse nayita ne wizo nagamba nange kantekemu verse. So navaawo nga ndi musanyufu nnyo. Mu video mwe kimwakola oluyimba lwammwe mwalimu pati y'eddwaliro ate ng'era ebiseera ebyo Mowzey yabeerera mu ddwaliro ekirungi ebyagula nga bagamba nti bashutinga vidiyo biki yali vidiyo tofuna nnyo bantu kukusumba kubuuza ki ekiriwo nga Spice ekiseera ekyo. Era bambuuzanga kubanga ndowooza vidiyo yasembayo gye baalimu nga good life naye kati vidiyo twagikola before graduation yange twali twakola dda vidiyo nga weeri naye nga tunagifulumya nga tukandinga gifulumya nga ne concert kubanga concert yange yasookera ddala mu bulamu nali nyitaddeyo era nga ebamu ku bantu abankumiza nti bagenda kumbeererawo nenziramu amaanyi. Yaliyo nga 2 February omwaka gwa 2018 era netubeera nga bwe yamala otuva ku maaso nenjijjayo nesitagikola nenjiteekayo olulala. So video yaliwo nga twagala gita mu maaso naye ebifaananyi byo byali tutaddeyoko ebifaananyi bimu kati abantu balowoozanga mbu oba video shoot naye nga twali twabikola dde bya video nga kyali mulamu.